Infomedia yafetu kusensonga Iseko demu yandaga site mama ya mulimba kuyadala ku lubuto amwema nti azadde amulimba omukolo tutegeka omukolo gwa nesitwa abantu motoka zonna tumaze zisasula abantu bonna besetinze kati lwalinga leero era 28 encha nga gabi mwomera we tugenda esimu z'omwana ne zivaako ne mutuukayo mwasangayo twatukayo bulungi twamuyitako era akayi mu town ye yatulaba naye ffe tetwakola ki tetwamulaba era bwe twamuyitako era akayi mu town yadduka yakwata na boda muzeeyi gyali tata gyali ne mama gyali by then yambikira mama we nti mama we yafa olwo mutuukawo wali mwasangawo plani y'omukolo tewali na bazadde kye baali bamanyi yampanga n'abantu balabe nayogeranga nabo tunyumya emboozi ebintu weebiri bikyaliwo eby'omukolo bikyali mu nnyumba omwo nga mwabisiba biri awo biri omwo ebirabo by'omukolo bikyali mu nnyumba ebikyaliwo mwabikola bintu ebirabe era enkerawo olwo nefumba nkiyita ekijjulo nefumba nakola kapate kamaanyi ewaka ng'omukyala kamaanyi wezizaawo ndowooza yali awezizaawo omwezi omulala gumu nkuba essimu ewaka teriiko eyiye kutuuka ewaka Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza wamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Enakubiranga chai n'ennamba esimbi yali esimbi ya 57 inali nkugamba naye nga byamabega byo byali bya mukyalo oli emabega yanziba ebintu eyakubati ona omuwala oyo bali bamuyita Irene, tumushabe Irene. Weyo Lakai. Bai kitundu bakita Serinya. Era Lakai. Twa na dating omwalo okumala emyaka ebiri. Nga twe datinga na baje waka baddaye ku mulimu. Naye we yafuna olubuto. Ne mugaja ntukole ki? Tubeere ffenna. Mwala najja. Nembera naye olubuto ne lutuuka myezi 5. Nenga nsula ku mulimu nze sina gamba nti waka nti wane wange ne guli mulimu kuba ndi askali. Twabeerawo ffenna emyezi ne giwera 5 ne mugawo manyi akayumba kafunda nga omanyi nyumba z'abaskali kayumba kafunda genda kewaka ne ziba weeks biri nsoke ntetenkanye mpangise enki enyumba ennene mpangi sira sali mubi ne sente nazisabira era mu advance wa mukama wange mpangise enyumba ennene nerandiro lye bamuyita Kavuma wali ebunamwayo amanyikiddwa nnyo wa hardware nepangise enyumba nagikwata tenaba nakuggwa
kusereka era bwe yagimaliriza nenjiyingira nemukubira esimu nemugamba kola ki jangu komawo mwana nangamba manyi lwaki simaze kuzaala mulundi gumu nemugamba badde saagala kutika bakadde buki buvunaanyizibwa bwe batamanyi kantobe n'ebintu byange nangamba maama talina buzibu taata talina buzibu nemuleka netandika kumuweereza buki buyambi sinza afuna ennyo esibifo nfuna mwezi ate by then mabega baali tebanatandika nakutwongezaako kasaala nga tukyakola emitwalo 12 omwezi netandika okubeera nga muweza sente olubuto lwali luyingira emyezi 6 kitundu nankubira essimu nangamba nebankubira essimu yesi yankubira abula bankubira nebangamba muki mulwadde ali bubi nemugamba ki ekikuluma nti simanyi olubuto lumuluma nebagamba mugende mu ddwaliro kati okunkubira buno obudde tekiyamba nga temuli muki mu ddwaliro era olwedde nze eyo embeera yange enjogera yange saagala muntu okunkubira ssimu nga tali mu ddwaliro kubira essimu ng'oli mu ddwaliro omubuli ekituufu nze awo nja kumanya nti kasoba nga oli mu ddwaliro nange mba mugumu noonya batya bwe noonya ssente agenda mu ddwaliro namalayo ennaku 2 nebankubira nangamba simanga olubuto lwali lwakyankalana naye kati ateredde yamalayo wiiki wazindaba 2 naye nga nspeninga sente kuba buli kintu kyenkola nkirinako obujulizi nyina abanjulira ampeereza sente naye oli 71 eno mu ttawuni waliwo omusajja bamuyita Mwami Andrew atunda spare ku shamba gwe nali nkolera nemwewolako sente gwe najja kuba nakolanga wali wasikaali nenjira nenakalimu nenjira nenjiriba nazimpa nemuweereza nebavaayo mu ddwaliro kumbe olubuto yali yakola ki yalugjamu yajjamu olujja ne lumukola ki ne lumutabukako nga nze simanyi zomanyi nesiga nnyo omuntu gwembeera naye sagala nnyo kumugjamu bwesige nemuleka kati twatuuka olubuto abaze nti luwezeza emyezi 9 nebankuya nti bakoze aki azadde nebantega omwana nemugaa ngenda kujjayo mbalabeko naye abiwa baali tebamanyi mugaa ngenda kujjayo mbalabeko mu nnaku z'omwezi bweziki kati mukwano gwange bamuyita Robert nangamba manyi akageri kotogendangako waka ewaabwe ate banyankole kola ki settinga ddala lumu tugende tukyalo omulundi gutya gumwe wasenga nemugamba nti kale olwo mukyala mwogera nga twogera bulungi ng'olwazadde ne twogera bulungi nebbanga ne litambulirira nemugamba kati tuteketeke ng'ennaku z'omwezi zaali 29 think bwe mba serabidde January zaali 29 January nemugamba tuteketeke si January omwaka guno wa 2023 nemugamba ngenda kujjayo naye twategekera omwezi gumu era mikwano gyange gyonna tewali atakimanyi ku kitundu awo wonna netutegeka omukolo gwa nensitula abantu motoka zonna tumaze zisasula abantu bonna beesetinze kati lwalinga leero 28 enkya nga 21 bwe tugenda esimu z'omwana ne zivaako netukuba amasimu SB4 nakuba amasimu netuuka nenkaaba amaziga neŋŋamba kiki ekibaddewo jukira nga tomanyiiyo simanyiiyo waliwo omusajja ali bayitayo Matugga olaba ku kigundi ya self border waliwo gundi ya self border awo kampani yayo ya self border eri ku Matugga eyo wokyamira nenyinga emu ddala omusajja yatwalayo yali amanyiiwo kuba yaziikawo ewaabwe omwe yasooka naŋŋamba nti wano Masaka wano Bukomansimbi kale omusajja yali amanyiiwo era natambula n'ekifaananyi ky'oyo muwala nengenda n'oyo omusajja naŋŋamba wabano manyiiwo bulungi naziikawo maama waabwe naye si maama waabwe yennyini amuzaala yegwe nateekamu ssente ez'okulya ez'olunaku bwangamba olunaku nkolera nnyingi z'emitwalo egi nemugamba ngenda zikuwa n'onooba yagala 2 ngenda zikuwa nenkwata akakadde k'ensimbi naye nga kangateeke mu nsawo osanga waliwo ebyagaanyi mbaweeyoko kano akasente kenkola ki kenyinawo ndeeta abantu bange netulondoola omukyala mpaka Lakai Serinnya waliwo omugga simaa baguyita Kijana Balola naye nze sigulabanga nako era natya nnyo neŋŋamba abaana ne baga mwangwe tuve eno bino sigenda biyitamu luno olutindo sirulabanga nako muyita ku biti lwa ttaka
ate ng'omugga guyita wansi wabwe abantu babayita wansi tuvaayo ne mutuukayo mwamusangayo twatuukayo bulungi twamuyitako era akayi mu tawuni ye yatulaba naye ffe tetwakola ki tetwamulaba era bwe twamuyitako era akayi mu tawuni yadduka yakwata na booda n'adduka n'agenda bayitayo batya ng'onoototuuka emutukula wakatawuni bakayita batya n'erinnya ndineerabidde wategeera tawuni tumwamuyiseeko kale kumuyitako baaliwo abakuba essimu taata we yennyini yakuba essimu nga tumaze tuuka ewaka n'akuba essimu waliwo yamugamba namugamba ono yadduse alinnye na booda n'agenda nagaba waliwo abamunoonya balabye wano era nagamba muzeeyi tewali kyakindeese mwatuuka ewaka ewa nga muzeeyi gyali taata gyali ne maama gyali by then yambikira maama we nti maama we yafa nagaba bamuziika era mutukula eyo booda ni Tanzania era neetoola amabugo nowaayo nempeereza awo naweza emitwalo gyali aga nemugala sigenda sula lugendo luwanvu ate ngeno bankozesa ku mulimu guno saagala guvaako neeno saagala kolaki olwo mutuukawo wali mwasangawo pulani y'emukolo tewali na bazadde kye baali bamanyi jampanga n'abantu balaba benayogeranga nabo ninga wagenda wali wewo we nagenda wewo kuba omusajja gwe natambula naye yangamba twazika wali ngero omuwala afaanana taata we ne mama we wali nabuuza muzeeyi mama bangamba yafa wali wafaanana lwakuba sikamalo data mukulaga ali ku TikTok ile ku TikTok ekifaananyi kuno kwesi Bifa Media tugusa ensonga tukubuuzaako emboozi nga zino sakingawo emboozi nga zino byapininga bino ebintu tho tetubimanya naye tuzikuleetera emboozi nga zino ofunamu ekyokuyiga naddala gwe omuvubuka ali eyo nofunamu ekyokuyiga nobeera nga pata nawe gwoli naye obeera kiraasi okuyiga teguggwayo naye wowe utaka ku Bifa Media nobeera nga olaba programs nga zino ate siko ebimu bigenda okujja nga obimanyi ganda waffe ono yankupireko ku kasemu nga byengi byayisemu mu mukwano n'abakyala ab'enjawulo emboozi gye tuliko ono yamulimba kuyaddala ku lubuto namwema nti azadde amulimba omukolo batuuka ewaka nga abazadde tebana kibamanyi so tubera kubanga tuyita mu mboozi eno mpolampola gwa muvubuka ali eyo ng'ofunamu ekyokuyiga muvubuka ali eyo ng'ofunamu ekyokuyiga Ziwa and Sons batuteekamu akasente bali ku Mukwano Arcade basuubuza n'okutunda akamu akamu ebintu bya beddings gonna we nawe nakyo weetaaga ekya beddings babeeta Baziwa and Sons genda yawo ku Mukwano Arcade ojja kubeera nga ate buli kimu okifuna nyongera okujjukiza Nalongo Ssente Butto wewona nanga namu ebizibu ekuzibidwa Kayumba oli mu America oli mu UK oli mu Canada ensi bweziti ezo diaspora ngomeka pulaziganye ofumba obukalubye ene mugikalubye bila ku Nalongo Ssente Butto ena solution yo si musawo muganda wabula ina packages ez'enjawulo ajja kuyambako okuvunuka ebizibu ebyo mise Nalongo Ssente Butto kutumiddeko nnyo Nalongo tusubye emikolo gikuwuuba umalo naye akutumiddeko anyway tuli ku Bifa Media tugusa ensonga tulina Vincent tunyumiza ku mboozi ye byayisemu mu mukwano so nga wonoonyaawo mutuuke waka nga taata talina kyamaanyi ne maama nimbawa ne budget nga buli kimu tewali kitaagulwa buli kimu nga buli kimu kyaggwa ne mugamba muzeeyi nja kuleeta abantu bange buli kimu kyaggwa era mbadde mayi buli kimu muwala nangamba mutabani sina kyemanyi by then musajja watu twamusanga balina mu kucyakkala nga omanyi abantu b'oku kitundu bali mu kayumba kaabwe bali mu kwekyakalira talina kyamanyi omumala ye wali wamujja wamufuna otya omwana namufunirawo Kyengera Mugongo yali akola mu hoteli mu ka restaurant awe Kyengera Mugongo gwe wali okolera twali tulina we tukolanga nali nyina sati gye nali mpooterako awo we namukwanira gye nali mukwanira eyo so mu kumufuna awo
yali nange emyaka ng'emeka? Yalina emyaka 21 bwe wamufunira. nemufunira. Yali yazaalako? Of course kuba yangambirawo nti alina abaana, alinayo omwana. Kati gwe no wambalagana n'obuvunaanyizibwa obwo? Ndemugamba sirina buzibu. Esi before oba yagadde omuntu oba omwagadde n'abantu be bonna. Yeah. So mu bbanga lye mwamala tewamulabamu buyaaye? Tiyasooka kulaga buyaaye, sigenda kukulimba. Ebbanga lyonna lye nabeera naye tiyalaga buyaaye. Era ne ku kitundu bamumanyi. Sigenda gamba nti baali tebamumanyi. Bali bamumanyi bulungi. Naye teyasooka alaga buyaaye. Mu kutuuka eri olwo nga kulemba eky'olubuto omwana, taata ye yagambawo ki ku nsonga ezo? Taata we talina kyeyagambawo ku nsonga. Kuba ki ekyamazima byamuggwako, yakaaba bukaabi. Baatula ne bakaaba bukaabi. Ne mbagamba muze nsiina buzibu, naye kasita ekintu ngenda kukola kiru kimu. Ebintu byonna mbikkiriza okujja wano. Ne totegeka tobaako kyoteka, naye kasaaba ng'alina omwana wange wa myezi emeka? 4. Bamuleete ebintu sivaano nga tebituuse. Olwo nga bano be walese obalagiridde bajje? Nali sinabaga nga ne mukadde yennyini bankubira amasimu basimbule Mubende bajje. Mali muva Mubende? Nze nali nva tuviira wano naye nga mukadde bange bali Mubende nga nabo baagala kujja tugendereko. Nga n'amasimu tetugakwata, buli muntu nga nkubira amasimu. Esi bifo natambula okuveera Akaayi nga bendi nabo saaga balaga mbeera gye ndimu. Naye nga nfa kimu kuyita mu kkubo okutuuka waka. Nabeera mu nnyumba okumala weeks eza. Ayo omuvubuka waliwo omuvubuka bamuyita Mivule Lawrence ne Robert. N'omulala bamuyita Frank, wakati Frank ali Dubai. Ne bangamba manyi va mu nnyumba. Bajja ne bankokola ne bangamba va mu nnyumba. Tugende ne bantwala eyo ebusaabala ku Love Beach. Ne tubeera eyo era twavayo ekiro ssaawa 4 ne tukomawo. Omukyalo ono mumuyitako mu tawuni ye n'abalaba. Oba essimu ze tezaaliko, kati muze ye yakubira ani awo? Essimu ze tetwazitambulirako kubeera tezaavaako. Twava eno nga tutambudde n'omuntu amanyi direct. Kati muze alina gwe yakubira muganda w'oyo. Ye yamugamba n'amugamba ekituufu Irene adduseewo wano akoze ki? Agenze. Era omuwala ne muvaako. Bwe twatuuka eno ewaka bayiseewo weeks n'omwezi gwawera. Nankubira n'atandika okunkuba essimu ne mugamba weesonyiwe essimu zange. Ndaba bulabi. Oba ndabidde ku internet. Olwakukubira nga agamba ki? Nga omanyi abakazi maziga nsonyiwa munnange nalinako abampubya ne mugamba nze kankubuulire teri muntu ava eri najja n'akutegeerera nga gwe tosoose kwetegeerera. Gwe kennyini sooka weetegeerere omuntu alyoka akongereko amagezi. Agamba nedda nsonyiwa n'akaaba amaziga mangi. Kino nkyogera nti kyali mu lwatu mu public ng'abantu bawulira egyo mikwano gye njagiwulira. Kuba gyo sigenda kulimba SB4 omuvuka gwe bayita Robert Mivule Faizo kati ali ku 8. Abaana abo bambeereddewo nnyo okutwaliza wamu nebaza ne mukama wange. Tewali mbeera gye ntukako n'atambeererawo oyo gwe nkuumira. Kuva 2018 we natandikira omukolera up to now. Kati olwo akuba essimu nga akwegayira muddemu? Of course. Nga akulimbye emikolo n'akulimba n'omwana. Webale nnyo. Kati ebyo byonna ne mbivaako ne mugamba ndeka n'atuuka n'ava ku ssimu yange. Nali neebase yakubira omuvuka gwe bayita Mivule n'amunnyonnyola. Era omuvuka amutabuke amugamba watulimba. Wakola ekintu ekitajja abazadde bo n'obalabisa mu mbeera embi. Era oyo oyo muwala yakwatagana n'oyo Mivule ne Robert. Ne bajja bo bamwegayirireko. Koleki. Era omuwala we yakomawo. Bifuna njajja na kiro ssaawa 5 gyatuuka nga neebase. Oyo mulenzi Mivule yankubira essimu nanga njajja gulawo. Ne mugamba kiki nti gula ate we takuba ssimu kiro agikuba alina obuzibu. Era naggulawo nga nyina n'ejjambiya mu ngalo. Sigenda kulima nti nali ntaddeko pule yokka. Nenzigulawo nga nyina ejjambiya mu ngalo. Ne mugamba kiki n'ayingira.
nali nzigalo nangamba toggalawo kati no omuvubuka Robert naye nayingira kuba nali nsula kakalina ke nali napangisa kati wansi ng'oyo omuvubuka Robert yaswe we yapangisa wansi ne Robert najja nayingira ne mbagamba kiki aga mbako katudde mu mboozi ne mbagamba ne sawa 5 gwa kiro tudde mboozi foto tutubuze ne tutandika emboozi nzigala nali nazaawo buza saasibawo tunyumye emboozi ebintu webiri bikyaliwo ebyomukolo bikyali mu nnyumba omwo nga mwabisi babiri awo biri omwo biriwo nga kyakulabirako nagamba kantoloka kembigabira abantu mukadde ko wankubirira by then nga byakagwawo ebyo nga wayisewo ko ebanga amaze okunziba ate ebintu kamaze okunziba ebintu awo ne nkukubira nga nja kujja kukola ki era we nakwata nyina omukyala mama Fiina ebulenga kanze nagobe ya mama Fiina ine ka account nyingi waliwo mukamfere yanzibako emitwalo 23 gampe mbera mpereza nti muzukuru oli boti ne boti nti era bula njagala nnyo okusinkana mama Fiina mwebuuzeeko badala kituufu kwane audio n'ebintu ebyo nabirina bali bafera abo tababye gwe nga njagala kujjamba SBF nga ndi mumbeera nzibu so mukadda yakomawo kati we yakomawo mukwano ba ekirero nga mikwano jo bazze muri mukunyumya tuli mukunyumya namwe oyo omuvuka gwa Robert namugambula muyingira ningamba Robert yani goyingize wange sawa 5 gwa kiro ani goyingize wange ngolwembozi feno yabadde yagudde dama kerenda kati awo yaletere ekyo nti mulamu yingira nimugamba ani ayingire wange puli omuntu ali nyamadala nzigulawo kuba curtain ne puli atenga dduka nga ddayo wansi nenzikirira munonye nambula kumba yekwese mu toilet sezebwere ekivaako nenkomawo waggulu netuddamu ne tunyumya ne mbabuuza nemu gwe mundeetedde simutegedde tuddamu tunyumya gendola muwala kuba kateni nafukamira mu mulyango n'akaaba amaziga mangi nanga Vincent Onya ne mugamba Irene ntegeera kitono obudde muno wandibadde onva mu maaso mivule n'agamba Vincent kakkana soko kakkane bino byonna tusooke tubimalize atubuli embeera yonna eyaliwo omwaga yatugamba kimu ti alina emikwano egyamuwabya ninga mivule mwaba mulese singa mbako ekyamu kyentuuseeko kikola ki sina mulawe nzirukira mmwe amivule nangamba sonyiwa baavaawo wange saa 9 ogw'ekiro nga beegayirira ku muwala ne mugamba ngenda kumusonyiwa kimulinaako buzibu naye singa addamu n'akola ebyekisiro okuba SB4 omuntu aba akoze ensobi n'azitegeera nsuubira nti aba azitegeera tasobola kugiddamu naye tiyakola ki tebitereza embeera awo netandika nenzirayo ku mulimu netandika okukola eri kati nga n'ekikomera nakivaamu ng'ali nkitese nateekayo omwana engamba ogira okola nenzirya ddala mu bufumbo netandika okukakkalabya nali ndi ku mulimu nga mutima gwankuba lumu nga kankubeko essimu wako oba omukazi ali bulungi nenkuba essimu wakanga essimu teriiko kati nnyo wano mukudda kwolwo yaddanga bino ebirabo by'omukolo bikyali mu nnyumba ebikyaliwo mwabikola bintu ebirabo era enkera woolwo nefumba nkiyita ekijjulo nefumba nakola kapate kamaanyi ewaka kamaanyi nengabula abantu abantu banalowooza nti ebintu twalya birye twabba bibbe nengabulako abali awo kati ebisigadde byonna nagenda buli kiise yansondera ku ssente nagenda muwa sukaali ntebe zonna nabigaba sigenda kulima tinaki nasigaza byonna nabigaba kati nensigaza keesi B kuba nali ntegese keesi ey'omwana n'ey'omukyala tinasigazaawo zineza pink kati bwe nagenda ku mulimu nga tetunatuuka na ku Valentine bwe nagenda ku mulimu ndi mukola mutima gwekanga nkuba essimu olwo nga mazeewo bbanga ki twali tuwezezaawo ndowooza yali awezezaawo omwezi omulala gumu nkuba essimu ewaka teriiko eyiye nenoonya omuntu gwe nkubira mu baneiba ate nga siina essimu eya neiba gwe nandibadde naye ndi naye mu ttawuni nga ngenda kukola nti nyina omuwala gwe nakubira bamuyita Mariam namugamba nyamba oba toli bize kazi katukali yalina kadaala kati kabeereri namawojjolo ne mugamba nyamba nzirukiraako ewaka ondabe kuba nkuba kusimya mukazi wange tekola ki teriko ate omutima teguteredde njaga kumuwuliza ali ati
okutuuka ewaka ng'ennyumba eri open misana nga wufa mweri ekuba ne mugamba noonyaako oba waali kataliwo ne mugamba kiryako wa neighbor asooka ku gate omumbuulize bwe yagenda okubuuza neighbor n'amugamba tumula ayiseewo wano ne case 2 ne laptop bag emu nga zijjudde ebintu n'agamba agenda kujjanjaba abaana be balwadde jana agamba Mariam gende waka nzigalirewo naggalawo esibifuna yangu okudduka ku mulimu nanyuka sawa 10 nezi banange bonna ne mbalekawo era nabagana nagamba mukama wange nfunye emergency kansoke nziruke ewaka ndabe ekiriwo okutuuka ewaka nalulungi yanziba ennyumba yagireka nkalu nga ezimu ku ngoye zange yapaakinze apaakinze buli ekyakulya ekyali kyasigalamu sukaali biki babe namuwako n'ensawo 2 eza sukaali n'ensawo 2 ez'omuceere azitwalire bakadde yadde tebyaliwo abakole ki abaweerezeeko era n'abitika n'abiweereza natuula n'enkaaba esibifo kuwulire n'eŋŋamba naye abawala baagala ki era nasagamba kimu mukama katonda weebale osanga olina kyonnyambi n'engumira ennaku yange n'enkiwa akaseera kati n'eŋŋamba nze okuddamu okwasa kansoke nkiweemu akaki bano bakwano bo abamwegayiririrako bo kati ate abo basungu kuba baagamba era n'agezaako alinnya ku bunamwa ne tuyita mu Masaka ne bamulako bulabi era twayimirako mu nnyenda awo nga tugenda Embalala ne tuyimira okugenda kuwawala amafuta ga sheero agali saidi awo tugenda mu butoyi tofuka ne balaba omukazi bambi mukazi wati yali atunda mmere ne baagala omukuba ne mbagamba siyo oyo gwe mwagala okuba ng'abanyi nti yeye ate ekyo baali bagenda kikola no juzi wano mabega wano mu guno omwaka guno oguwedde baali tebamumanyi bo bali bamumanyi naye oli omukazi yamufaanana ati yesi bifo so otambula nga wali yakufaanana eri era oli n'asanga omuntu nga yesi bifo kitegeera osoogwa mu mbi oli asoogwa mu mbiizo kati bamanyi nabagamba muleka abantu temutankuula ntalo mulinde bwe munaafuna omuntu omutuufu era nja bagamba yuuyo netugenda Embalala ne tukomawo kintwalidde omwaka mulamba nga sinaddamu kudeetinga mu mwaka mulamba toddangamu muwuliza saddamu kumuwuliza poziko muganda we yankubirako era yankubira mu guno omwaka guno gwennyini oguwedde mu mwezi gw'okusatu we yankubira nambuuzaako ne bagamba wabula ndi bulungi sibalinaako buzibu Irene gyali tijali ali mu kulima bumonde ko nze simuyinaako buzibu akole sente ze siina kira kinazzaako era ne mujjako ne line n'egiblog enamba n'egiblockinga naye Irene togirina sigirina era mbadde mulabanga ku TikTok naye kati munoonyeza natowana erinnya eryokubiri limbuzi kati oyo ne muta completely ne muta ninga atandike tamu zaki ati waliwo omuwala yajja estate yaffe bagita Palm Village eri Bunamwaya ku Ibuni Masudi awo omuwala yajja okola mu estate eyo naye sewa si omwange mu kikomera mu enkola waliwo ebikomera ebira kuliko ebikomera birimu amayumba 84 waliwo ekikomera ekimu kyali ali mukolamu ne tweyagala n'omuwala jjukira nali nabivaako nasooka ne neesika n'omuwala oyo naye nga lwangamba n'okujja wakali mugamba kola ki kiweemu obudde ne tweneetera 223 aggwako kuba oli twatengana mu gwakuna bwe twatengana mu gwakuna 223 kati ne kudeetinga omwana ne ndeetinga omuwala naye buli wangamba okujja waka mugamba kola ki weebuzaabuza sooka olindemu tutambuza omwaka gukonye ne gugwako esibifo omwana tajjanga ki wange naye nga ngenda ne mu meeting ye gyali kuba yamala n'avaawo ne mu estate yaffe nadda katale seguku yagenda n'akola kubadde oyo yannimba nti muki oli wali wa taata we muto nekisirikira kubanze nakola save ne bangamba nti muki mukozi nekisirikira twedetinga era oba simanyi omanyi kyaki gye bayita Prayer Mountain eri Katale Katala kati ku Prayer Mountain wennyini waliwo amaka gali awo wansi gaakalina manene nnyo meeru netwedetinga netuka ne mugamba manyi janguke wakondabeko nanga nja kujja lunaku bweruti balina lwasana nanga mzee we banagenda okusaba ngenda kujja lunaku lwesande yennyini yankubya kumacha ne mugamba manyi siriiwo nyenze mu town
nangamba kati chance ndala bwe nejja ngogamba nti era ngani nemugamba kiwemu obudde kansooke malize bino wane bino byendiko bikola ki bingassaako bikulu omukazi ngangamba nti kale netukiwa obudde bungi SB4 n'omwana ne tutaddamu kwekubira nemuwa obudde nemuleka nensooka nkola kati waliwo mu mwezi ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 7 nemukubira twali tulinawe tuli mu kusiba amayinja awo era ku kikomera kyange nemukubira nga kankubire kuona omuwala nemukubira nga bona obuuza ku muntu nangamba nzijeyo okonkula konze jangu nga obojja olunaku bwe luti nangamba badde njaga kujja leero konze kale erinnya nti sina transport namuteerako omutwalo ogwo wawa n'olugazi namuteerako omutwalo gumu ssaawa emu gye yalinnya zagenda obeera ssaawa 3 ng'ali wano bunamwaya sakola nsobi budde mu mukwano badde n'omuntu naddayo yaddayo taddamu okunkuba essimu ng'alise nakubina ngamba viseki nafunye olubuto munaku 2 wayitawo ennaku nga 2 ngazzeeyo nankubira nangamba siri mu mbeera nnungi ndabika nafunye eki olubuto nemugamba togende bakkebere bwekizwa nkitu era mugenda omukebera yagenda ne taata we ye yamufoosinga n'omufoosinga era ti data nayogera ne taata we yakubira ku simu yange nenjogera ne taata we nangamba mwana wange wamutisse eki etulyamugema nesooka nonye tulyamugema kyeki nga sikimanyi nambuuze tulyamugema olimanyi konzi sirimanyi muzeeyi nangamba olubuto namugambirawo muzeeyi kituufu saaye wakana kuba nabaddeko ne muwala we ennaku olubuto lugiramu nnaku 2 olubagenda omukebera nga weza atuuse mu nnaku 3 nemugamba muzeeyi ekiddako kyonna kinja kikola ki byonna nja bimaliriza nga olubuto bwe lubanga mweruli lwani lwange nja kululabirira saayegaana muzeeyi n'agamba tikale natandika tambuza bulamu olubuto olumutawanyiza mutandisa oweereza obuki akasente naye nga waawano olugazi si wala nti soolinya neŋŋendayo naye nga nange ku mulimu wano kyatereeza mulimo guno gusooke gusetolinge bulungi nzireyo mu mbeera gye nasookeramu nentandika omuweereza akasente wayiseyo ennaku 3 alwadde mugende mu ddwaliro ennaku 3 alwadde neŋŋamba naye bannaaye ono ye nga lumuyisizza bubi jjukira yazaalako ye yaŋŋamba alina omwana omu naye ngenza okukizuula okukimanya nga alina wanzaalo mmeka naye alina emyaka 2 mwegi ono omupya ono alina emyaka 2 mwegi naye yaŋŋamba alina 2 mwemeka era yejja yewanirako kati ngenda mukuba kyo emabega bamubuuza wazaalibwa mwaka ki yennyini eyeekuba kyo nanga nazaalibwa 12 konze tuli mu 2 emeka 25 nemugamba kaakati nakimubuuza juzi wano nemugamba kaakati oŋŋamba otya nti olina emyaka 22 ng'azaalibwa 22 nemugambe n'ekyo si kikulu kati bwe nabeera nga mpeereza kumbe ezimu teyalinga mulwadde kuba taata we teyankubira ku simu nti yankubira ku simu ye naye sina simu ya taata we nga sina simu ya maama we awo wenyini we yafunira olubuto yaŋŋamba nti maama we yakola ki yafa ono naye ono omupya naye yenyini yambikira maama we nti yafa yamumbikira mwezi gwa 2 sigenda gwerabira last year mu mwezi gwa 2 mu mwezi ogw'okubiri neera nali nva mu kuziika eyo waffe bayitawo myanzi nga wakava mityana kafa bakayita myanzi we nali nva okuziika sizaali sawa nnyo ogw'ekiro bwe yankubirira nemugamba nange ndi mu kuva kuziika naye siinaamu wadde mmeka 10 kandabe enkya bwe naaba nsobodde nja kukuweerezaayo ki akasente oba nzije nti kale kyasaafuna sente era nemukoya nemugamba ekyamazima sente zikoze eki ziganye nga n'ekyokulya kinyini SB4 sirina ate nga nja mpulira omutima gwe nguyayana okukola ki okumuweereza kuba yatutovunaanyizibwa nambikira ekifaako netutambula olubuto olutuse emyezi egi 3 kati olubuto olutuka myezi 3 awo mugundi mu Desemba mubuuza taata we yamusindika ene wange najja kuba muzeeyi yaŋŋamba gendako ewa bbaawe ogira obeerako nange nga taata we era naye alina muganda we omulwadde muganda waabo nga mulwadde muye yali wano Mulago
najja namugamba mzee tewali buzibu ampeeze mukazi wange nkole ki mbeere naye siina bwendi naye nja struggling obulamu naye tubeerewo najja embeera naye n'alwala ne mutwala mu ddwaliro nga wobimanyi kakati munnaye tutuuka mu gwokubiri mubuuza olumbe lwamukadde lwaddi olongo olubuto bweruli olubuto mweruli olubuto lwamukadde lwaddi nga ŋŋamba nayeerabira okugamba mu gwokubiri nayeerabira okugamba ne meeting bujo zikola ki zituula nangamba luliyo nga 22 omwezi ogwoku nimanga kati ebintu mu bintuusako oleete sibakubuuza neneetema emitwalo ameka ne muganga ngenda kuwayo emitwalo 4 nkole ogende okozeseko ebintu byo mukwasaganye ebyolumbe nti kale era twatuka gwokubiri nga guweddeko bwe pa 28 mukama wange nampeeza before nava ku mitwalo 10 ne banyongeza kati nfunaaga ne banyongeza ne nfuna emitwalo kati nfuna 3 era nasooka nakwekalakaasa awo ku mulimu era nangamba nze ngenda kukusasula ne banapangisa bakuteerengako ssente ne mugamba neyanza nakwata emyezi wagindaba 3 nenjako nekwata emitwalo 35 nenjimuweera namwezi emitwalo 37 kuba kawalake nakawulira nkakola nga mukubira essimu nga muganga ngenda businikira ssente kawalake nempulira nkakola ne mugamba manyi ngenda kuweereza ssente naye jjako omutwalo guli omwana sirapu ekifuba ekyo kijja muyisa bubi nti kale ne mwezi emitwalo 37 ne bajjayo emitwalo 36 ne bagulira omwana sirapu kati endala ne mugamba 5 nja ziweereza ziwera 4 omutemwa gwange namusuubiza kale kati ezasigalawo nyina looni yange gye nali najenga mama wange mulwadde before nyina taata nyina mama naye sigenda kulimba nti taata wange mu bulamu alina kyali ambeereddewo naye mwagala ngani nga taata kuba teri taata mulala mu nsi gwensi wafuna nti ono ye taata mwagala naye tewali kyali ankoledde mu bulamu bwansi kibere pain emu bweti tajingulirangako saasoma nako nze nakoma mu kyamusanvu era olwatula mama nangamba mwana wange sinasomeranga 3-5 nenga bazingobera nozingobera nenga kitange agenda nanywa nandema mukudda kolaki okumperera ne bagoba school fees nomusaba mutawo nagawo okomyewo kolaki nti bango bigende wakamama ojali nebyo sibitunulira kyatobudde bwe nyina kola byange ate balabirya alwala ne muweereza obuye ne mujanjaba nasaba ekintu nempereza because tata wange video kakati era bavuka bannange bebanga mugwa mukwana bebererengamu abakazi bano bayaye balimba nakuzo omwezi before zatukange 22 ezolumbe nensasula omusajja w'emmotoka agenda otutwala mama agenda kujja ina wali omwana wa tato omuto naye agenda kujja bano bonna abeena babunamwaya bagenda kolaki kumperekerako naye yenyini akimanyi kati bwe zatuuka 22 21 nangamba olumbe balongeddeyo awo nakwatira essimu nenoonya omusajja oyo w'emmotoka ne mugamba omanyi kuba nali nagendako ewa sengaawe naye nga sagenda kukyala nagenda kumulabako kwa ne sengaawe yali mulwadde eyali yasigalawo kuba yasooka twamuziika naye yali yasigalawo nge twagenda okulaba era namugamba sengaawe tagenda kufona asigaddewo baleme kundabako ewaabwe kangendeyo mukyalyeko obukyalizi mulwadde mukama anaba kyamwadde obulamu nja kukola ki nja kukyala ebisirias kale nengula ebintu era omusajja yatutwala nagenda akwanayo mulamu wange oli omwana abamujjo wali waka namukwana kati omusajja gwe nakubira jali kiro sawa 2 nemukubira nenzire bweru wa gate yaffe awo kwenkola nemukubira omusajja nemugamba nyi paku namba ya mama bomboka najimpa nekuya mama bomboka nemuwoza kanemukanambi nangamba mama we jali mulamu nemugamba njagala oyogeza amazima kuba ne olumbe banga lubaddeyo nga 22 lubadde lulina okuba lwanca sente z'omutemwa nazikola ki nazimuwa buli kimu kimanyi kyaggwadda buli wabadajje yabadajja mu meeting nangamba mulamu nkubuulira nga sina gwentidde mama we wali mulamu ne taata we nze manyi kuba nagenda kuziika senga
Mama woyo namulaba yamuleeta. Yeah. Naye nangamba mama we muto. Nesikifaako. Tata we nemja nabanditya ne muganda wo mulenzi naye ne mubuuzaako. Munnaye nga mama bumukamugamba ku namba ya Senga. Wetwalaga. Ngampe namba ya Senga nkubira Senga ngambuuza Senga. Senga amanja gombuli ekituufu. Nazala wange yafa. Nangamba ani yakugamba? Ne mugamba kasoka bambikira nazala wange mwezi ogwokubiri. Omwaka guli ogwedde. Bangamba yafa era n'olumbe lubadde lulina kubaayo lwancha. Senga yakaba amaziga. Yatulika n'akabira ku simu. Nangamba naye abaana abo era n'olala bakwata era ne babika mama waabwe ayina muganda we. Ono ye muyina kamukulaga wano ku WhatsApp ayina muganda we byonna bimuteekamu. Era oyo muganda waabwe ye mukulu waabwe. Baganda ye bonna takwatagana nabo. Bali baamuvaako abawabiza n'abateeka bwe baagala. Era akolera obweyogerere ayina ebbaala bw'akolere yabbaawe. Munnaye Senga bwe ngangamba ebigambo nyemuga Senga mpa ku namba ya daddy. Nenjoga ntata w'omuwala. Tata w'omwana ngamba mutabani mama waabwe wali wano. Wali simanyi kitawanya baana abo bwongo. Oguno mulundi gwakubiri nga babika mama waabwe. Gwe abanonya sente lwaki tebazinoonya mu bulungi. Kyanyiga mutima ninga abangi banoonya bamama baabwe. Mwe mubika babike. Bangi bayayanira okubeera n'abazadde mwe mubika babike. Era bwe nakoma yenyi namunenya juzi awo. Era namunenya ne mugamba si kirungi kubika mukadde. Nga gyali mulamu. Ne bwoba oyagala sente ng'otuse ku kisenge. Nze ngamba kuba nze bbaawo ngamba njagala sente bweziti. Nenja kugwa walungi nawe wabineewule buli wamu. Fo okulanga nkuwa kyokola ki. Kyoyagala. Nenkubira Senga. Ne muga Senga. Bingi byenze nga kuba buli mbere badde tukambadde mbakubira nemba nyola Senga kiri bwe kiti. Oyo mwana batuka ne beebika nako. Nga buli wagende waabwe yayina okulwala. Buli lwaddayo wakanga atalwala obulwadde bw'amaanyi. Simaya baspendize sente bweziti simaya batusabe bweziti musajja watunkola ki. Owayo. Ndi mabanja SB funze nyina mabanja. Mama namuguli akapoloti awe mwenda international kazimba mu nyumba. Nasinga endagaano eri eyo. Awo bunamwaya Paris eri awo waliwo sako. Ginaje sente. Najeeka mu kitundu. Nteka endagaano. Nteeka endagaano. Kujanjaba mukazi. Nasasulako emitwalo 6. Nyina kuzeeka mu kinana SB fa manja akadde kamu n'emitwalo katyaga. 2. Sina wengenda kuzijja omwezi guweddeyo gwe guno wenjogerera bana bayinza nona ninzo okuba nkyali wane bankubira essimu looni eweddeyo date yayo noonya wa wengenda okujja sente siwalaba akapoloti sagala bakatwale ka mama wange nze ndi mu banka ninga atayina kika kuba family yaffe weri tata wali tata gone takali ayika nyalo na alitunda nali malawo n'ennyumba gyalimu yagitunda. Ndi mu bbanga bwenti nange noonya wa wengenda kutuula. Kati mama nze mwennyini amaso gonna ngatadde ku mama ate nene bizibu. Ne mama bwawulira byempita mweno bimukaa byamaziga. So kati ono omuwala olwamazo okulimba tata we amaze okubuusa nti mama akyali mulamu. Omwala yagamba ati omuwala. Era nadamu nenkubira Senga. Ne muteeka mu loud. N'omuwala ng'atudde ku buliri. Ne mugamba Senga njagala oyoge kyenkubuuza okiddemu muwala wo ng'awulira. Ne mubuuza Senga. Mama gyali mulamu oba? N'angamba maama waabwe gyali mulamu. Gyali mulamu ne mugamba gamba muwala wo kuba akuwulira. N'amubuuza lwaki mubika maama wammwe nga gyali mulamu ekintu ekyo nakibagaana dda. Muganda we yakwata n'essimu n'abikka waliwo omulamu wange bamuyita Anna simumanyi ne bamuyita Anna namulabako naye saamwetegeeza bulungi ne bwe mba musanze mukuba simutegeera. Baakyawaganira ddala n'oyo oyo muganda waabwe era yatudde mu maka ge teetagana kubawuliza ne waatuukibwako ekizibu tayayamba. Olwo omuwala yera agamba atyo. Era omuwala n'agamba Senga ekituufu oli yantegeerera mama Brenda yantegeerera. Namugamba agenda kutegeerera mpaka ddi. Nange mwennyini enzamu nekimugamba agenda kutegeerera ddi. Golemeddwa okwetegeerera. Ng'osubidde agenda kutegeerera ddi. Olowooza akuteeka mu kkubo tuufu oba akukyamya.
Senga namubulya ebigambo bingi era nemba nkubidde senga anayinza okubiddamu. Senga namubulya ebigambo bingi namugamba weesonyiwe muganda woyo fe okulaba ng'okola ebikwongerako sisse ebikola ki ebikujjako ne mugamba obudde bwakakati abantu batambula badda mu kibuga ng'otambula odda mu kyalo goze ekyo kintu kiri mu makulu ki lyessanyu lyo kati akyaliyo omukazi esi bifo namaze nakuleeta poliisi okumujja ewaka ng'agala kunfumbita kambe lwa ssimu eno mu mwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 29 namuwa essimu eno nga essimu ye efudde nemuwa essimu eno ng'agenda mu kyalo ebyo bya miitingi byabwe ngamba waliyo miitingi esembayo nemuwa essimu eno nemugamba kwata genda n'essimu kuba sirina kwengenda kubeera nga nkukubira kuwuliza otuuseewo olyo ngera omuntu watambulira mu taxi nensigaza line azin line eri plain nenjikwata nenjiteeka mu ssimu ya sikaali omba mwita Nicholas akola mwami Serwanja kanso era ali opposite nafu nenjiteeka omwo nembeera nga mukubirako otuuse ati oli otya ndi bulungi paka yatuuka ka juzi wano mu Gwokusatu wano nga gugenda okuggwako nje musa mugamba essimu eyo ojja kugimpako nyina byengenda okukola ki ogikozesaako si mu bubi kuba nagenda ogikwata sigwe yaginsaba nagimusaba bulungi nakkiriza era ku lwokubiri lwa weekend ewedde n'agimpa nenteekamu layini zange saamugamba nti ngenda mu kyalo kuba nali naye ekengera dda tegeera nti ng'asaagala kuddamu kiri nti okuvaawo ajja kunziba ebintu nyina omulaga nti ngenda wano kumpi nti ne waba nja musanga akyali mu bintu namugamba ngenda mu tawuni twala essimu eno nyina byengenda ogikozesaako esi bifo okuli sigenda kukulimba ku lwokubiri nalinya direct paka mu kyalo mbayitawo mu Kiganda kyemubendaawo nali nyina byengobako ne mukadde wange nagenda natuuka mu kyalo nga mukadde wange bamubanja ssente nasanga bamutulidde bumanerenda nga bumutulidde awo bagana mutwala nembaga nti mugenda twala mukadde wange tugende ku gundi ku ofisi yamwe nsayininga olunaku lwengendo babwaki sente zammwe era nasayininga akapapula kawo ke nasayininga nasanga bamubanja just no mitwalaga 3 wagamu wangalina mumala mwezi nezo sente yazeewulayo ku lwaffe nga simanyi nti oba yazeewuleeyo yazeewulayo ku lwaffe sigenda kulima nabaga ngenda bawa 25 guno 25 zatuuse nembakubira nembagamba ekituufu sente zikoze ki zikyaganye naye siwamamu nnaku bwe ziti era eggulo kwosa ggulo nembasindikirako emitwalo 10 era olwazinteredde ku ssimu bwe pa nembakubira nembagamba bana nfunyeko 15 kandi baweereza mulikkiriza nti weereza era nenziweereza omulenzi bamuyita James newasigayo 10 nembaga nti muddamu banja mukadde mubanjani mama wange akaddiye ali kukola nsa ayinza okusala omwana mmotoka nemukuba nga muddusa ebyo bya kisibi nembaga mugumiikirize sente za mugenda zimalayo mpola mpola omulenzi nanga era kati tebakyakubira maama bakubirani sagala kubeera nga bamuteeka ku panic mukazi watu naye talina bwali kyokka ne bye nali ŋŋenderedde okukola SB4 nabivaako era nga ngenze kupulaniza sente kufuna sente nga mbala eno looni nsasule looni y'abantu enveeko SB4 saabikola namaliriza nvuddeyo nkoze kino ninga kansoke ntaase maama nze newe bansiba nkyali muvubuka ne kantaasani maama emyaka gya maama wange ogenda mukomera si kirungi n'abantu okumulaba nti gundi bamusibye lwagundi tekijja kuba kifaananyi kirungi ate nga wali waabwe kuli kwabwe kwakulidde weewaabwe gye bamuzaala era mukazi oyo yankubira essimu buli kimu nakirekawo ewaka buli kimu nakirekawo ewaka ekikozesebwa ntambula nengenda nemulekera kamapeesa wakamupeesa kapya ke nalinguze ke namulekera nentambula nengende mubende nenkomawo zaali mu ssaawa 3 nga ndi mu taxi nali nakatuuka ebujuuko nankubira nanga siinaako eya time nkubiraako nemugana nange mwenyini siinaako naye naatera okukola ki okutuuka ewaka by the way jjukira ye wedda amanyi ndi mu tawuni nemugana naatera otuuka awo tikale nenzija newaka natuuka ssaawa 4 kuba twasanga jaamu awe Busega mungi natuuka ewaka ssaawa 4 nemugaba wasibye otya nti bulungi tyetye nemugamba enjala ennuma ssaawa 4 ogw'ekiro nasanga n'amasannyalaze tekuli
Nangamba nze saafumbye. Nemugamba kye kyakuletedde obutafumba. Tinze siina manda. Nemugamba navudde wano nga nkugambye gende wa mama gundi akuwe amanda. Kuba sayinawo ssente at that time. Obusente bwe nalina bwali buntwalawa. Nemugamba genda wali bakuwa amanda kuba bulijjo amanyi bwe tugagula. Nangamba nze omukyala simumanyi konze bulijjo amanda ogagulawo. Tisinga wangambe wa gundi singa natege konze oli wa dduuka oli wa amanda. Mukiga wa dduuka oli wa amanda. Mama Liam wa amanda. Nanga nsafumbye ekiro ekyo ne nkwata akaveera ngende ngula amanda. Nsanga bagaddewo. Tuwa omusajja we nali mtawala omuvuka wa Mitabashiri ngali ku masanyalazi. Omusajja era abayo mu estate bamanyi nnyo. Nambuuza kati ekiro kino vaako nze badde ngeze gula amanda naye tebakola ki. Nangamba letaano nkuwe ku gange. Omusajja nampa. Ne ntwala wakane mugamba. Ku masigiri ngende nnoonye eki. Ngula ebyokulya ebyokunywera ku caayi. Fumba caayi kuba ye mwangu. Na ku masigiri nenyambu kugula ebyokulya. Era nagula bugaati nenzirayo waka. Ne tunywa caayi ne twebaka. Bukya ku macha nkuba kolo yatonya nakeera nayo zengwe. Era mama Liam yennyini yakaya nankubira essimu nanga jangu nkolere kusika kumusikirako chapati. Nkya nengera ne musikirako chapati. Era namugamba kanzije yabwakuba essimu ng'awulira. Nengenda ku kkubo. Awo ku kkubo sigamba nti wala. Kuba ndoza kiringa okutambula okuva ne ku main wali. Kubo ne bwayimira anengera. Nsika chapati nenzirayo waka nasanga ali mukwoza. Namaliriza okwoza. Najja ne greens zange okuva mu kyalo. Nali naziteeka ebweru. Zireme kuwotoka. Obudde bw'ekiro naziteeka ebweru zireme kuwotoka. Nenzijjawo nenziteeka mu ntamu. Tamu njiteekayo mu kayumba. Yamaliza okwoza ne yeebaka. Kuba yamaliza okwoza ssaawa 3. Ne yeebaka. Yeebaka mpaka ssaawa 7. Ngamba ne alaka akooye. Sigenda mukola ki? Kumuzuukusa. Nenjayo greens netandika okusalasala ng'enjala ennuma. Netandika okusalasala. Enkuba netandika ottonya. Ate greens ne muzaawo. Netandika okuuta pavers. Kikomera kwaje ebimu ku mirimu era gye nkola mu kikomera. Enkuba bwe yakya namusanga azuukuse. Okuva mu kuba nengenda nenaba nemusanga azuukuse. Nenzijjayo greens nga maze okunaaba nentandika okuddamu malirize ensalasala. Nangamba aleeta nsalasala nemuwa. Nenyambala bulungi. Omusajja nengenda njiri noonye ebirala. Nalina akamaliza okwambala nangamba vise tiwanje. Jakuzzamu layini zange mu ssimu. Konze ogira okozesa eyo. Eno nkyagikozesaako. Nangamba nze eno sijagala. Nemugamba nsuubira nti bwe wali ova nti wandeka na ssimu. Ogira okozesa eyo kyoganza ada gikozesa siri muntu. Ye akasimu nakagula tekanaweza nnaku 4. In fact sinze yakegulira bakangulira. Omukazi bamita Shadia abeera awo kunikani. Era naye yali mpangisa waffe mukama wange. Nemugamba kati golooza zakakosa siri muntu. Bwankubidde saakuwulidde. Ogira okozesaako. Nangamba nze nkugambye sikaagala nagikwata yali ku buliri. Nagikwata najjako eno kava najja mpini ye mu nnyindo. Ngagenda gifumita ajje mu line. Nezijjanji mujjeko nangamba sigenda gikuwosaaga. Namugamba essimu eyo nagikuwa nze asiimye. Kozesaako wabula sakugamba njigabidde. Nangamba sigenda kugikuwa. Olutalo lwavaawo SB4. Ku buliri kwaliko akambe ke yali akozesa nakati. Okasiko kajjawo ng'akakutte okamujjako lwali lutalo nangamba kankulageko kye bayita omukazi kasookedde okwana leero walampa y'amagye. Nemugamba togenda kuntiisatiisa ndi wa security sigenda kukozesa busiru bwange na busungu bwange kubuteeka nnyo ku ggwe. Sigenda kukola kintu n'eki kola kintu kimu parking ogendewa bw'oba oyagala kunfumita kasolo ssimu parking ogende wammwe. Kati akakasobe ndakamusikako ne kakasuka ebweru nenyingira nenzijjayo obulala. Kuba nina obuso bungi mu waka. Nenzijjayo ebirala nabo mbutwala ebweru nejjambya. Yankwata muno bwati. Bwe yankwata muno nemanyirawo nti ekigendo tukawo ki. Kuba by then kuba waliwo omubbi gwe twakwata. Era bwe yankwata muno bwati. Yanfumita wana akaso. Nengamba kino sigenda kirinda oli yali agenda kunzita lweru. Nemusindika. N'atomera ekisengera akubako bwati mugongo. Nemugamba nesonyiwa.
togenda kunwanyisa kunfumita kisolwa simu eyange nakere kya nengula naye akimanya mpola sinagimalayo nemugambe simu buli kimu eri mukyange singa nagamba nti njikuwadde sandi gikujjeko bwe tugaba nze wembanga byengabira ddala teri musajja agaba ate najjako omuntu abagabye abayagadde sagamba nti nkuwadde kozesaako kuba naye nkyalina byenjikozesa emugeesawo kinatuuka ngenda gikuwa oba nkugulire enki eyo olaba embeera gye tulimu nti kale mukazi olutalo lwali awo bwe namugamba nti genda ewammwe ate olutalo ne lusituka nemugamba sigenda sula mu nnyumba ng'obadde onegezaamu kunfumita kiso nze obuvumu mba mujjawa esibifo nawe niwobeera ggo omukazi agwegezaamu olutalo nga lw'amaanyi misana tukusawa 7 ng'ayagala kufumita kiso lwa simu kati ogenda kwebaka fa abasajja twebaka fa kazi afumita kiso n'agenda era namugamba sigenda sula mu nnyumba kyojjokola nja kujja omukeeka gwange funeyo n'essuuka nja funa nze wengwa omukazi era bwe atuuka saawa 5 gw'ekiro yayingira ennyumba n'akwata kufulu bwe tuba twebaka tetugisibira munda bweru yakwata kufuna agisibira bweru najjako ebisumuze n'abiyingiza munda nga sijjayo mukeeka sijjayo essuuka nemukongana nemugamba ggulawo nzija essuuka n'omukeeka nze nja kwebaka eno ku shedi z'abapangisi naŋŋamba nedda ssebo ng'amuwulya munda nedda ssebo nemugamba ggulawo obusungu besibifo ne bulinnya nenkwata ekiro ekyo ky'olwokubiri no ku lwokusatu ekiro ekyakeesa olwokuna nemugamba enkuba yatonnya kweyo wiiki eyewedde nemugamba omanyi kigenda kwerega naawe waliwo oba koloba ogimanyi simanyi ogimanyi waliwo koloba abazimbi gye bakozesa okugyayo embaawo ku bisiraabu ebyo guba mutayimbwa nga baguweteyo ne gukola bwe guti amannyo wano nengukwata guli 25 inches nengukwata ntandika okumenya kufulu kiro saa 5 nakyava ggulawo kuba nagikuba emirundi egi kufulu negaana okutuka ngumu naggulawo nengusikayo wansi w'ekitanda nzijjayo nessuuka era olwalina akavaawo bwe nti nzijjayo omutwe naggalawo n'asibawo nasula mu kiyigo bathroom yaffe gye nasulamu gye nayalamu enkuba yatonnya ekiro ekyo omu kiyigo kweggama enkuba nasula mu kiyigo naye ng'ennyumba gye yeebaseemu yaweebwa sigisasula ya mulimo ya mulimo bagimpa ya mulimo ennyumba bagiwanze buli kimu ekirimu siga nti alina kyonna kyange naye nasulawa nemulekera emirembe nengamba nze okwekenga obulamu bwange okgenda olunaku olumu teruvunza nnyama terugenda kuntwalira bulamu nti olwokuba njagala nnyo otulo ngende neebake wali otulo ng'enkuba etonnya bagende banzitiye mu nnyumba oli akeera atambula agende abamanyiyo ewaabwe batonewa eyo batona abamanyiyo wali omuvuka gwe bayita Brian gwe nali ngenzeko ewaabwe n'oyo Robert gwe nali ngenzeko ewaabwe era bwakya ku makya yagaana okozesa akasimu akatono najjamu ne layini zonna bwakya ku makya nga nze agirina era ekera ku makya nali ndi mukwanika ngoye zaaliko ku waya zeyayoza kuba tezaakala bulungi nenzikomyawo nzaanika kuba nazijjako enkuba egenda otonya ekiro naŋŋamba wasuze otya ko nze nasuze bulungi wasuze otya esibifo osobola obuuza omuntu ekyo nga wamusuziza ebweru namuddamu bulungi saamulaga mbeera mbi atambula n'agenda alina omukyala gye yayambukanga ye ng'ali emmere nadda n'agamba nti asiibye ki era okukitegeera nakitegeerako olwennyini lwe yali agenda era enkerawo olwo lwennyini lwe yagenda kwako olwo lwe namuleetera abasirikale ng'olwo omulimu gwange nagutandisa okola ki mukama wange ankubidde esimu nangamba Vincent nkoye entalo ewange mutambula okole ki ogende jjawo n'omukazi wo mugende era namugamba ebiri byonna bisooka ebidde ebbali ati njala taasa mulimu gwange gwe gubeereddewo maama wange sooka ogende ewaka naŋŋamba sisobola genda oba gufa gufe enkubira taata we muzeeyi naŋŋamba nze musooke mundeke ne mujjako nenkubira maama nakubira ku simu ya muko wali muganda we gwe nakubira nampa maama we ne mugamba mukadde
mwala waganya okujja budde buno bali mukungoba kuki ngenda kudda wansina 11 nyina amabanja gandeseemu amalwaliro gammanja awo gembadde mujjanjabiramu gammanja nyina amalwaliro 2 malambirira gammanja ngenda kujjawa sente zigenda osasula abantu ngenda kujjawa sente zigenda okumbezaawo oba okupangisa ye nyini agenda tuko kwagala obuyambi ngenda kuzijjawa mama we namugamba ngesimu eri mulawuli namugamba soko komewe waka mwala yabogolera mama we namugamba bwe toto ompozesa oba ogenda kunyamba ogenda kundabiri olubuto lulwo mama we namugamba komawo omusajja abagambe komawo soko komewe atereza omulimo gwe kati obuyambi ogenda bujjawa nze muzaddewo ne bwaba tawese buyambi nyino kubeererawo nze muzaddewo namugamba sigenda kujja oba nzitanzite n'omulimo bagufa gufe nempulira obusungu esibifo nawulira obusungu kumacha nena nakulinga ninga n'omuddamu ebigambo ebingi sero omuntu anti ayogera ebigambo ebingi sibimanyi naye nawulira obusungu nentambula nemuviira nenyamuka ku poliisi nembinyonyolamu abasiga osina ngamba how kijja kitemu okutandika okuzanyisa olw'essimu nemulwanyi nemukozesa obwambi okufumita ekintu kya bulabe kati ekizibu ekinene we kinaabeerawo kati osinga akusanzira muwala mulala oza ki ekyandituuseewo just no essimu tewagimuwa wamuwako okukozesaako ate n'okugimugjaku wamaze kukola ki kugimusaba ne baŋŋamba genda kati kyogenda osooka okukola kutangira ki mulimo gwo mugambe asokaddeko ewaabwe omalotereza omulimo gwo nemugamba osi yaganye nze okujjawa namaze kukola ki kuŋŋaana kuba ŋŋambye obwa gufa gufe nambuuza kati obuyambi agenda bujjawa nga namugamba muwala tugende ku poliisi n'agaana at first namugamba tugende ku poliisi n'agaana ng'amanye ebintu bye nti tunagenda byonna tugenda kukola ki byonna ngenda bitegeera byonna ebifeeriga agenda kuswala oba ugenda kuzika bimusinze kwa namugamba singa ebintu ebiteeka mu mbuga z'amateeka ne gukka mugenda kusasema buli sente yange gye mwalya mugenda kusasema buli sente yange gye mwalya kuba mabanja gendimu ngalimu kulwani kulwammwe mwaya agana ogenda ku poliisi nze nengenda nenkola statement osina ngamba nkwadde officers babo babiri n'abawa order n'abagamba mugende muleka akoze eki afulumi agende omusajja amaloterezo omulimo gwe kuba nze nkola obwasikaali sigenda kugamba SB4 nti mbukola nzekka nze nkwatagana ne poliisi era epamvrage nze gwe zagitwala buli kituuka mu pamvrage basooka kunkubira kyekituuse wansi eyo ku kintu kya security basinga mmanyayo nze nzekka n'abaana abalala bangi kuba buli ebikomera byonna birina abasikaali bonna tukwatagana naye bwe ekituukayo bakubira nze manyikiddwa ku poliisi y'ebunamwaya kebere yawana ekigundi wano kibuye manyikiddwa ne muganze siri muntu agenda okubeera nga nkola ebintu ebinswaza mu bantu nfubye nnyo obuteeswaza okuuma ekitiibwa kyange nfubye nnyo okuuma ekitiibwa kyo naye golemeddwa okukikuuma gwe nga ggwe ebintu byeweekola bw'olaba bijja mu bantu namubuuza osobola okumbuulira embeera gye nkuyisaamu wano ewaka embi nangamba ontulugunya nze abasikaale banajja nja bagamba era abasikaale batuka ne mbagamba yaŋŋambye ajja bagamba embeera gye muyisaamu nnyumba agibagambe namugamba abo bakazi banno tweteddeko omusajja kuba namugamba nsaagala kumusiba njagala akole ki era ne osi yaveeyo yabagamba akole ki agende nibanga naye singa agenda n'akomawo weekengere tukubire essimu tumukwate alina komawo ng'emirimu gyakola ki gyatereera kubanga bw'anaakomawo ate ayinza okukomawo n'akutta kimanyi ne reference njirina wano sigenda kugamba nti byakwogera byanjwanjwa yagenda naye ng'ali lubuto yagenda ng'ali lubuto yadda waabwe era n'empapula za sikaani nzirina ewaka yadda waabwe eyo gyali ewaabwe ne reference njirina wano SB4 nizolowooza nti bya bulimba amannya ge ina Sunday Harriet naye nkubiza buli musajja anaakwana omukazi we ne muganda we abantu bafere
babbi ate nga yina olubuto lwo zegambirawo nti omanyi lwaki nkugamba bwe ntyo omuwala aze emirundi mingi ng'amiitinga omusajja gwaye gwayita nti muganda we gwe nagambako ne mugamba ajje ewaka wabanga ddala muganda we yagaana omuleeta emirundi ogutali gumu kozi olubuto yalugamba nga wakayita ennaku 2 ng'avudde weebale nnyo naye ze empapula za sikaani zennyina sikulimba tezirina bwawe twali ne mukama wange mupangisa wali awo bamuyita Ssaalongo Busuulwa yatutwala yasaswa ne bill z'eddwaliro nga mukazi omulwadde ekiro netumutwala mu ddwaliro ne batugamba tukebere sikaani kubanga agaamuno mumuluma tumutwala mu ddwaliro bayita B-line kibi nnyo nti empapula nzeerabiddeyo ate ng'ejakiti gye naadde nyambadde ku makya bibaddemu naŋŋamba olubuto lumuluma muno kiro zaali 7 ng'ali mu maziga ne tumutwala mu mmotoka era mukama wange yasasula eddwaliro baliyita B-line liribunamu ayadde ne balimanyi batukuba biiro ya mitwalo 9 n'ekitundu naye nga bakoze eki bamukuba painkiller ne bamuteekako eccupa y'amazzi ne bamukebera mu sikaani ng'olubuto tebalulaba abaŋŋamba nabaana njerere ne baŋŋamba kino kizimba ne mbagamba mmwe natabukira dokita mu ddwaliro oyo mukama wange naŋŋamba nkwegayiridde musawo muleke akole ogugwe ne mugamba tasobola kuŋŋamba nti mukazi wange mulwadde ekizimba kiriwa aŋŋamba nabaana njerere olubuto luliriddawa loluzimbye olubuto olwo luzimbye ne mugamba mwebereremu saagala bintu byakummalako mirembe mukama wange naŋŋamba katuve ku eno sikaani tugende ku sikaani etegeera ne tujja ku sikaani y'ekitebi eddwaliro ekitebi erya gavumenti nga kwokyamira ku kkubo lyayo bwoti waliwo kalina sikaani baatuumawo jjiko ne tukeeramu esikaani twasangawo na layini mpitirivu era mukama wange yasasula biiro eyeyo sikaani n'eri ddwaliro yeeri nga nyinamu emusawo 10 nzeezi era singa saagenda ne mukama wange simanyi nandibaddewo nti era nali ngenda siimula malwaliro era we nagenda n'omusajja yamukola sikaani za mirundi 2 n'amukeera sikaani yansi mu bukyala n'amukeera ne ku lubuto yasooka negaana nerabika ne bamugamba katumukole ey'okubiri ne bamukola n'ey'okubiri yawansi olubuto ne lugaana olabika nga tulaba katago ka musulo nabaana nga tulaba njereere naye alimu ebintu bino ebyokweraguza jjukira nze yaŋŋamba nga simama mama ndoosezza nkoze bwe nti naye nga takimanyi nti nali nabigwamu dda luli myezi ng'emeka kati olubuto kati nze bwe luba nga olwange lwembala nga nze lubuto luba myezi 7 yagenze okuvaawo nga luvuddeyo ng'olwobwenzi 7 olubuto olulaba nti weeruli olaba nti luzimbye naye olubuto olw'emyezi 7 luba luviiriddeyo ddala SB4 lwokweruli naye rutini lwaliro twali tugenda bagamba olubuto olulaka luli myezi ena nga tetuluwulira buki kuba olubuto omwana w'emyezi 7 omutima n'oba otunudde butunuzi omulaba nga akuba bw'ati omutima naye olina okusamba tasamba empapula za sikaani zirina SB4 kibi nnyo ojaze empereza ku ssimu kibi nnyo nga zeerabiddeyo tugusa ensonga kati wazamu n'omuwulizaako era bwe yagenze ewaabwe yatandikiddeyo kwagala kunfera nankuba essimu nampamba omukazi mbu maama we naye maama we tamanyi bulungi Luganda mukazi wattu n'amumpa naŋŋamba simanyanga omwana wange yakomyewo kiro yatuuse kiro konze yekituufu nkimanyi yatuuse kiro enkuba yamukubye mulwadde okuva ku makya wedda yeebase panku ya saawa 7 okuva ku makya wedda ali mu nnyumba yeebase yeggalidde mulwadde simanyi katugenda kukola nabagamba mundeke kyemuba mukola mukole kintu kitya munneesonyiwe mulimu gwange gwayonoonese budde buno mpanga mirimu gyankuddawo ate muntu yalwadde budde ki kati saafa era nagamba sigenda kuwakana nnyo oba nkuba yamukubye nakwata ssimu nenkubira oyo omukyala mama bomboka akuba omukazi osaagala nnyo kumuwuliza nnyo kuba bamusuubizwa n'okumwokya asidi ne mujjwa wali ewaabwe nemukubira naŋŋamba mulamu enkuba yatonye nga tennatonnyako yatonya luli ekiro lwe watukubira nti osuze bwe oli musula bwe byatukubira enkuba lwe yakoma otonnya tennatonnyako eno kati nejjo nayogedde ne ssengawe naŋŋamba enkuba yakoma otonnya mabega k'ekiro nemugamba kakati lwaki yadde ayagala okunfera nti era baagala ssente ng'era bibaalimu teri olunaku lwe yali agenze waabwe SB4 n'atalwala nesisindika ssente omwana we alwala nesindika ssente ku SB4 media tugusa ensonga kati olubuto olukibanga kituufu mwe lwinga lulwo olulweddo ddulabirira
Nerudi nachogera direct ku police nengamba osi nemugamba nze sina buzibu nakulabira musayi gwange ne bwana abakoze nyino kuberera omwana wange paka kwanza safu na ku live ya tata nze mama wange yamberedde omwana wange alina okulaba ku live y'abazadde be nyino okulabirira omwana wange ne bwana batamumpadde azunga azangamba nti jangu olaba omwana wo nengenda nemulabako kwa yakingambako nanga asobola kuwa mwana wange yakingamba kati sisobola kuwa mwana wange nemubuuza ogenda muwa tata wani agenda omulabirira nga nze tata we gyendi kyoganze nsobola okutuula nga manyi nno omwana wange nengana omulabirira. Anyway, bibyo nno byowulira obaka bosembayo bosobola omuweereza mukyala wo oyo kuba akyali mukyala wo eso obutabangako mu maka buvaamu wabanga kituufu ali lubuto lubeera lulu aba agenda fukama mama w'abaana bonna ku baana abalala nze SB4 sina mwana n'omu kati obubaka bwosembayo buweereza omukyala oyo agenda fukama mama w'abaana ye nga ye sigenda kulima nti SB4 nsobola omuddira ku kintu kyokka kyeyandaze nti asobola okunzijambula mu bwensi olw'essimu sisobola naye mugamba kimu nti nsobola okulabirira omuki omwana wange alina abantu besobola bavaamu kuba nayagala mwana waabwe era nesenga yenyini nawe nayogedde naye ekiro namugambye mugamba senga nze togana nkunsaba kiro ya sukaali nja kugikuwa mu bulungi si gwe alina ekizibu omwana wamwe yalina ki ekizibu ye gwe nyinako obuzibu kyekyokka. Anyway, ebintu ebyo byapeninga bibaamu era bw'abeera nga mwana wa nze okuddamu kati omuwa obuyambi SB4 sigenda kulima nkyogerawo ndi kumpe obandaba okuddamu muwa obuyambi ng'omwana amaze genda ku DNA mutuufu ku DNA era osi yakingamba nangamba muwa obuyambi omwana omaze okakasa nti muki kuba buli tugenda mu ddwaliro ya gavumenti olubuto babuusabuusa ebbanga lyalwo mu line erya private yensembi omujjanjabira babuusiza emyezi gyayo kyokka nze manyi myezi 7 wano mu lya private bawulira olubuto lwa myezi 4 mu lya gavumenti jukira bakwatamu bukwasi bwe bati bino bagenze ku atinento badde ngenda naye yali yagala n'okugenda okunywa eddagala twatuuka mu ddwaliro ekitebi juzi ne bamugoba era tata we ne mukubira nga bwe kugenda mu ddwaliro nsooka tabuka namuwako wa boda ne mugamba mutwale anywe eddagala wa boda bamuyita David jabeere waffe n'amutwala naye gye bwe yali amutwala mwala yamugamba atudde mu ngobe ng'odda mu ekajjansi kyokka lino liri eno ng'odda ku bitala by'ekabuusu era bwe yamutwala yasinkana musajja Dawudi n'ankubira esimu nanga viisi omukazi ongambye kumutwalawa ku ddwaliro kuno mutadde mu ngobe alina omusajja gwali naye SB4 salaga mukazi nti nkulondodde omuvuka nze mugezesezza nnyo nga muwa ababoda bemanyi naye ne fulata bamanyi naye ng'oli ajja n'aŋŋamba kati ku Valentine kankuwa ekino ekyokulabirako ku Valentine alina omusajja gwe era oyo yennyini yagenda n'amu meeting ebunamwaya n'amuwa ekirabo owaliwo wa boda bamuyita Frank oyo gwe nkugamba ali Dubai yakalinnya kati agenda kuweza wiiki yakusatu yankuwa esimu n'aŋŋamba vise mukazi wo nga lwali muwa ekimuli namugamba oyo muganda we ninga nkimanyi nti boyfriend we yangamba ye asooka ngamba nti taata we mwana wa taata we ono gwakoladde akolera eno naye nga nze nkimanyi yaliyo muki mukozi era bwe yaleeta ekimuli nangamba nkuleetedde ekimuli SB4 saamulaga mbeera namugamba neeyanzizza nemulaga nti nkisanyukira nekikola mu nekacyanyi nekateeka ku TikTok no obutamulaga nti nyina buli kimu kyentegedde naye nga byonna bintuukako direct. Anyway, ebyo ku SB4 Media tugusa ensonga emboozi gwe omuvubuka ali eyo gifunyemu ki Wilson yetaaga kwewa ku magezi mu comment section omuwala yoyo isirako mu comment section mwe ku magezi era oyo yesengaawe ginagenda oyo yali omulwadde gwe nagenda olaba gwe njogera naye awo nali ngenze kukyalayo dai Ziwa and Sons batutekamu akasente aliwo ku mukwana akedi kalondo wa beddings yena bamulinda nze muzukulu wa Kabajja mboza no gifunyamu ki jiwulize bulungi funemu ekyokuyiga bino ebintu bya peninga
abavuka bangi mulina abaana bemuweerera bemulabirira naye nga si bammwe ate era abawala b'ennaku zino bayiza obuyaaye bungi nnyo tetumanyi lwaki kiva ku ki abaana ennaku zino nafuna ne bayiga obuyaaye tetwagala kuwira ku sayidi emu omuwala wabanga gy'oli tukubire ku ssimu tuwire ku sayidi oyinza okubanga bakukonjera wabanga kakasa nti tebakukonjera tunoonyeekokko tomanyi obutabanguko mumaka bubeeramu naye ffe nga ffe tetuweza sayidi emu era viisi fuba n'atukubira tunaye tujja mumuwa time tumuwulirize nze muzukulu wa Kabajja katusubire nti emboozi eno ekunyumidde ate era ofunyemu ekyokuyiga gisharinge na munno ojja olabe ofunemu ekyokuyiga esi bifo badde nnyo omukyala gwe njagala okukubira eyamubuulirirako omuwulira ebigambo byavaamu tujja mufuna ndako tujja mufuna omugundi eyo kubanga tetwala kukula ku sayidi emu abazadde bamubuuliridde naye omwana alemye ye yeekwata n'oli muganda we amukozesezza buli kimu ekirungi ogenda tozijja mumuddira ate kati omuleka n'atambuza obulamu bwe wanazaala omwana nga kituufu mwana wo obuvunaanyizibwa olina obutuusanga taata nze bwaba wange tomuddira ebintu byalavu bino si byakukaka obeera nga tomufiiringa omuleka kirungi alinayo ku baana abalala naye abavubuka omuvubuka ng'okwana afune omukazi amugattako kyenkubiriza abavubuka sisso oli azze okumalirawo ebizibu bye atambule agende mbeere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Media.